bebaziika. Gotoziika wali eri? Naziika. Nebo bebamaliriza. Okumaliriza kwe kuti? Balina bye bakola nze nange sibimanyi. Wabalaba nga babikola? Baŋŋamba genda mu nju. Kasamba amala okuziika ne muyiwako ettaka ne muvaayo balina emikolo emirala egyagoberera gye bakola. Bonna baabuuka tetwakwasaamu. Kati gwe oli otya omubiri obulamu oli otya owulira otya? Nnyonnyola ku mutwe okulanga omuyonnyola bulungi. Obulamu bulungi ngenda ntereera. Njogera ng'otunula erya. Kubanga ne baba kati yafunye omulimu. Nze abeerayo ewaka. So mbeebaza abantu bange mwajja tukwataganira wamu ne tulaba ntaasa obulamu bwa Munnayuganda. Twalwana nnyo tutaasa obulamu bw'abantu basatu. Tutaase ye n'abaana ababiri abamuli mu lubuto. Naye ezaali enteekateeka za Katonda. Abaana ne bazaalibwa nga tebannatuuka ku ssaawa 10 ez'ekyo. Twagenda obbatuukako ng'omwana omu afulumidde mu nnyumba. Ne tumuddusa mu ddwaliro n'omwana omukubiri era naye n'akola ki n'azaalibwa. Naye omwana yasembayo zaalibwa ye teyakaabanako n'aliwaawo n'abuuka. Munnayuganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Twongera okubaanirizaako mu kutuguta nti kwe tuli tubayetera emboozi ez'enjawulo era n'olunaku olwaleero tuzzeemu okunyumyamuuko ne Nnaalongo 14 years yazaalira ku myaka 14 naye abataala ba stories zaffe emabega nze tuzze nga tubawangu bisinzeewo okundooza ebbanga lya wiiki nga 2-3 kyali kiprosi gwe twali tubalaga ngo emyaka 14 yakabasanya era n'abanga yafuna olubuto omusajja eyali mbu yeeyita Kakiga Ivan yaleetera mmeera myaka nga 35 37 awo weegityo n'amala n'amuddukako nagala okubategeeza nti ono yazaala abalongo naye omulongo Katoyi yasooka okubuukira okusawayo okumuzaala yennyini era n'atwalibwa eHoima ku Bukojja oba ku sayidi ya maama waabwe n'abeere nga ate aziikibwa. Wayita na kuzaalinga 3 ne Waswa naye yali asigaddewo era naye n'abuuka. Abaana bano baazaalibwa nga tebatuuse oluvannyuma lw'okukitegeerako nti embeera mwe yali ayita gye twamusangamu n'embeera eyaddirirawo ne gye tutaamanyanga kuba ffe abo twagenda okuyamba omuntu twali ku ye tetwagobereranga nnyo birala naye twagenda okwongera okumanya ebirala ebyali deep inside benyinza obutabeera nga mbanyonnyola wano ebyo ebimu bye baatunyonnyola nti byaviira ku kulaba nti yazaala olubuto ng'abaana tebannaba kubanga batuuka. So Waswa yali mu incubator naye ate n'amala n'abuuka era bonna baaziikibwa esayidi z'eHoima ewaabwe w'omuwala kuba nti Ssaalongo taata w'abaana taddangamu kulabika. Ndi wano naye njagala omubuuzaamu ko tunyumyemu ku katini then tulabe nga tulabe ekiddako. Obulamu buli butya? Bulungi. Obulamu bulungi. Nja kwongeza ku ddoboozi. Tubali tutulangako wano kola interview eri official okuva lwe mwagenda mu by'okuziika. Byatambula bityo okutwaliza ewa mbogeza kutunyonnyolamukko? Tebyatambula bubi. Mwasimbula eno ssaawa mmeka? Twasimbula eno ssaawa 10. Ng'obudde bukya? Iye. Ekituuka eri ssaawa 5 nga zigenda wera 6. Ez'emisana kumakya kumakyawo? Kumakya. Ne muziika ssaawa mmeka? Mwaziikirawo ku olwo? Iye. Twaziikirawo. Waliwo omuntu ajja okwebuuza ewaabwe wa Ssaalongo? Nedda. Waffe. Mwaziika wamu? Iye. Abantu waliyo okukyala abawera abajja okuziika kubagiza byali bitya? Tuyinayo eyo maama omulala waliyo taata omulala muganda wa taata abeerayo beba abajja era oli maama muka muganda wa taata naye nanti Nnaalongo ye yakola ki bebaziika. Gwe toziika wali eri? Naziika nebo bebamaliriza. Okumaliriza kwe kuti? Balina bye bakola nze nange sibimanyi. Wabalaba nga babikola? Baŋŋamba genda mu nju.
Kasamba amala okuziika ne muyiwako ettaka ne muvaayo balina emikolo emirala egyagoberera gye baakola. Bagamba mugende mu nju ne basigalayo basatu. Okaaha n'okomawo kuno ddi wayitawo ennaku mmeka ze wamalayo then novaayo nodda? Twamalayo wiiki. Wamalayo wiiki. Lwaki gwe walwayo ng'ate banno bo baavaayo gwe n'osigalayo ne yali akujjanjaba? Baatulekayo. Baabalekayo? Baabalekayo bulesi? Iye. Bo baakomerawo olwo lwennyini olunaku. Ne babagamba mu musigale baabaddukako buddusi kyali kitya okuvaayo okwabwe? Bagamba tetugenda komawo nammwe nze nsooke mpone. Wali mulwadde okutwalizibwamu. So tebaakulekayo nga bagenderedde? Baakulekayo ng'oli mulwadde? Iye. Ki ekyali kikuluma? Nali sinabawona bulungi nga balina okunyiga. Iye. So bw'owona n'ovaayo n'okomawo? Iye. So ne tuba ng'abaana tetuwakwasaamu bwe batyo oba ng'abaana bonna baabuuka? Bonna baabuuka tetwakwasaamu. Kati gwe oli otya omubiri obulamu oli otya owulira otya? Nnyonnyola ku mutwe okulaba ng'omuyonnyola bulungi. Bulamu bulungi ngenda ntereera. Njogera ng'otunula erya. Kubanga ne baaba kati yafunye omulimu. Nze abeerayo ewaka nzeka. Bonna mukyala wase wavaawo? Iye, bonna bavaawo. Bakomawo ssaawa emu, abamu bakomawo ssatu, abamu bbiri. Iye. Luli wali obeeranga wakato n'oli muwulawo tokyali naye? Iye. Lwaki tokyalina oyo? Navaayo taata yagamba siddayo mbeera owawaso. Iye. So waliwo ensonga eziriwo gy'ozaagala nnyo okuwa nnyo kwatuukiriza. Kati kitegeeza mukyala waso agenda n'akola ne waso agenda n'akola ne baabawo n'osigala eweka ewaka? Iye. Kati wamaze dda ofumba already? Sinaba. Kati leero genda lyawo baba bakulekeredde zifumba ofumbe? Waliyo mu hoteri we bandekera nzijayo emmere n'endya. Ne bakomawo ne basasula? N'embeera eri etya kati ewaka n'ebirala bitambula bulungi? Bitambula bulungi, mukyala waso talina buzibu. Mukyala waso talina buzibu? Ne waso ne munyi talina buzibu? Ntera obbalabako oluusi mu kkubo nga muyitawo? Iye, talina buzibu. Eyo mbeera muvaawo? Weeyogerera olumu abeera mbamba noni. Bakola bonna ku gundi waswa n'oyo baba wabadde akujjanja yali akujjanja bakola bonna? Kyogambye obeera obanoonyi? Olumu nti yafunye nkyo omulimu jo. Saakolera kumpi ne waswa wakolera? Manyi ogenda n'obakimako? Iye. So ebyokukola wabanyonnyoddemuuko ne bagamba batya kiri kitya? Ne bagamba bantwaleyo kasambala nga ngenda yigangako n'enviiri. Kubera mbadde ngenda kubuuza pulaani ki? Twabyogedde naawe naye omuntu atulaba tamanyi kikiriwo kati gezaako okunnyonnyola ebyokukola. Oli ku pulaani ki okutwaliza ewamu? Kuba kati wazzeeyo nga bwe wali mu kusooka biva kufuna lubuto nakufuna tamakuluma and so on. Kati wazzeeyo buto kati pulaani eri etya? Era njagala okukola. Ogala kufuna kyokola? Emyaka tobezeze 15 oba okyali mu 15 gye nawera? Sinaba. Tonnagiweza? Okuweza omwaka birthday yebeera mwezi ki? Gwa munaana. Gwe oyogera nga atagwekakasa? Obona kutuufu lwe bakuzaala tolujjukira? Gwegwo. Nnaku z'omwezi zibameka mu Gwomunaana? Nnaku z'omwezi wazerabira? Kale tulina kyali? Ngenda buuza. Ojja kubuuza? Iye. Naye oza mu Gwomunaana ojja baweza emyaka 15. Omwana gwe ndi naye ono yafuna olubuto nga n'emyaka 14. Era ayina embeera mwabadde ayita enzibuzibu. Abantu baffe abadde nga emuga weera emboozi zaffe mubadde nga mulaba ebadde nga bigenda mu maaso. Twamufunira yalina ekizimbe ekinene ku ttama ate nga alina n'olubuto lwali myezi gyali gisukka 5. Ng'olubuto lumutawaanya, ekizimba kimutawaanya to extent ekizimba kino kyavangamu n'amasira ne gatulukuka nga n'agamu gayita mu kamwa kuba nti ekyaleeta ekizimba lyali linnyo nga agamu gayita mu kamwa nakola kupuna agawanda wali amasira. So obulumi wali bungi nnyo ng'akoze ng'akaaba tagenda nkoko mutwe tandika bino byakunywa ddagala kufuna wadde ekipanda and so on. So mbeebaza abantu bange mwajja tukwataganira wamu ne tulaba ntaasa obulamu bwa Munnayuganda. Twalwana nnyo tutaasa obulamu bw'abantu basatu. Tutaase ye n'abaana ababiri abamuli mu lubuto. Naye
ezaali enteekateeka za Katonda abaana ne bazaalibwa nga tebannatuuka ku ssaawa 10 ez'ekyo twagenda obbatuukako ng'omwana omu afulumidde mu nnyumba ne tumuddusa mu ddwaliro n'omwana omukubiri era naye n'akola ki n'azaalibwa naye omwana yasembayo zaalibwa ye teyakaabanako naliwaawo n'abuuka ne tuddusa omwana eyasoose ofulumira waka mu nnyumba mu ddwaliro Mukono General Hospital baatwaniriza bulungi nnyo era ne batuwa ekitanda omwana ne bamuteeka mu incubator ebbanga ntumala ebbanga lyali ennaku nga 3 okuweza ennaku 4 omwana naye n'abuuka omulala n'atwalibwa n'aziikibwa naye omuntu yafunisa omwana ono olubuto yadduka yamulekawo naye yali musajja mukulu kumpi ng'amuzaala si kumpi ng'omuntu emyaka 37 35 ku 37 awo abanga yeebaka ku mwana ow'emyaka 14 kitegeeza bw'ogattagatta yali amuzaala n'emyaka niwasigalawo oko n'emirala okitegedde bulungi nnyo kati sembeera efaanaganako bwetyo naye kati abaana bonna tetwakwasa this time twakola loss tuze nga tukwasiza ku bantu ab'enjawulo mujjukira story ya Nakafuga twatandika naye n'azaala omwana kati omwaka genda myaka 2 atambula oba kati n'okwogera ayogera weebityo ne tuzaala omwana omulala wa Nankabirwa naye ebibye tebyali byangu yali irongosebwa bulongosebwa era Nankabirwa yali awangala nakawuka kaitendode ya mukena tujja mulonyako ndowooza mu maaso awo era omwana we alabika katali myezi nga 8+ ne tufuna ono owookusatu abaana bo tetwakwasiza mu this time round kyatuluma nnyo naye nga tetulina kyakkola naye mbeebazanga mu bafamily ya Good Talent abantu bafe bali mu ggwanga Uganda batuwaayo obugoye n'otuwaayo ka baby show n'otuwaayo akastokisi n'otuwaayo engoye z'omukulu okusiibamu ababeera ewala ayina abantu amatagala kubogera mannya nga bwe tuba tuzaala omwana agamba Sonko ninawo akasente kanga kuweeteze kabayambeko Mukono twaspendinga kibayita akasente kulaba nga tutasobola mbwa waswa mu abaana mmwe twaspendinga emmere y'Mukono ya bbeeyi ku makya ekyenkya kitandikira mu 4,000 ekyemisana 4+ ekyeggulo balina okukirya mulina okugula eflasika z'amazzi ez'okunyiga Naalongo okitegeera muteekamu kano nakale ate omwana n'amala n'afa tulina omugjayo tulina spendinga sente ziwala omwana okumuziika process y'okuziika yokka twaleka twasportinze sente ezitakka wansi wa $40 twadde tulwaka tuyingira $50 kujjayo omulambo mu ddwaliro kugenda kuziika kupakira twapakira abantu 5 gye $3 nga takeza jjayo omulambo okuliya and so on sese ne ziba nga zikola ki nga zigenda kati so twakomawo nga tubuuza ono abantu abadde batukubiranga ku live nga tugamba plan ki eriwo abantu bagamba tumutwale yiga ekyalaani tumutwale yiga eby'emikono tumuze yatandikire mu P3 gye yakoma mu asome ajafuka Park University osanga n'abeera nabbanja wencha and so on nenga ekibuzo ekiriwo ekisinga okuba ekinene kya byansimbi sente money nga zenzibu tubagamba tusobola tutandikawo koze endala enzo tuyamba kulaba nga tufuna ku sente onaabeko kyakola kati nga ayina mukulu we gwadde bakwataganye naye tulabe tusobola obba ku kye tubatandikirawo oba bindazi byabadde atembeeya luli eri mutayimu ng'alina olubuto oba batandikawo katonninnyira oba batandikawo omudaala gw'ennyaanya obulamu butambule kati ate mulamu mukulu we yafunye akalimu wakola katono yasigadde yekka naye muli abantu babadde bali online nga mubuuza nga mugamba asobola okukola ewaka asobola okukola bwati kati awo we tuli tulinawo akasente akatonotono ketusuubira okuba nga tusobola okukozesa okulaba nga abaako kyakola naye bwe twatudde ne idea naye n'agamba nti singa twagambye tutya nti singa ofuna omuntu akuwa omulimu ogukola ewaka kyabadde kitya nnyonnyola abantu bafe tebagamba nti ze yeeyogeza singa nfuna omuntu asobola okukolera ewaka asobola okukola then nga bw'okola naki nga bwensibako n'enviiri bwenjiga enviiri oyiga enviiri kitegeeza singa tufuna akasente kano ketuyinawo tugeze ofunye maama Nankya ayina emizigo gyawo kisenge na ddiiro ogenya mukumira oba omwana ewaka omuyambe ku mirimu gy'ewaka nga tajja kutulugunya kubanga gye wasooka okukolera bakutulugunya ng'ojja beerayo bulungi kati ate singa tufuna kasaloni akali okumpi nti waliwo omuntu ajja ewaka oba neighbor n'akuyigiza okusiba enviiri ntugulira matiriyo na buli kimu ekikozesebwa kati akasente osanga enviiri oba ekyalaani nakyo oyinza okukyagala oba kati tugeze ekyalaanyi ng'ekyo kati sente maama Nankya n'abakuwadde omulimu oba omuntu yenna osanga tunagenda tuzitereka ne tuweza sente zigula ekyalaani oligenda okuwezaayo ebbanga lya myezi nga 8 ku mwaka nga tuweza emitwalo banga 3 oba 5 oba meka gagula ekyalaani nga tugula ekyalaani naawe oligenda okuva ate nga nakyo osobola okwetandikirawo bwe kyabadde so ndoozi emboozi mugiwa bulungi nnyo so tulina abantu babadde balina interest okulaba nti basologeza ku mulimu gw'awaka naye nga guyinza obutamukwata nnyo nga bamu n'essaawa nga 2-3 zayinza okufunamu ne bamuyigiriza oba waliwo okumpi wasomera awo ekyalaani
oba ebyenviiri ne babitubibize practical tugenze mu bya class nnyo okusoma kuwandiika mutule okitegeera tulinda certificate ne kasitaba asobola ofuna skilling eyo mutwe nayiga enviiri oba nayiga ekyalaani ng'ekyo ngena kyasobola okukola nti singa akeera ku macanga naye akuze asobola oba n'omulimu ogw'omuntu asobola okuba n'ekyalaani kye nakiteeka kabalaza wapangisiza omuzigo natugira abantu engoye obulamu ne bukola kino butambula ne bugenda mu maaso so awo tuyinza okuba nga we tuli tukyangira okuba nga tukyetegerezaamu mpola nekimanye ebbanga litasukka wiiki nja kuba nga nkomawo ate mbeere nga mbawa final decision n'abeeriwo tulabe nti ate ye tumuta agende mu bulamu obulala kitegedde kubanga tufe twasomanga ku ssomero n'egimu ku migaso gy'okubeera ku ssomero n'osoma kubaayo okukula tusukulirayo ku ssomero abamu tebakimanyi obeera ku ssomero nga you went to school to grow up okitegeera naye emyaka gy'alina asobola ogenda ku mulimu wagenza okukola nga akasente kafuna kati naye ng'ebimu ku bimututteyo akulireyo abeere protected ate aleme kuddamu kuwalampa mivule emirala gyete atuuke okuddamu ate okufuna olubuto saabeereyo kwa myaka 14 singa amala emyaka emirala nga-3 myaka 17 18 19 ate abageza kubanga avaamu omuntu ategeerekeka olina kyogamba y'abantu baffe abanyambako bonna mbeeyanza ne tweyanzizza nnyo bwe bajja mukama abaddizeewo abawe kye basinga okwagala naawe mukwebaza okunyambako bebale nnyo kiki ekikulema okwogera neyanzizza nnyo kyosinga okwagala mukama akikuwa kyoyagalako abaate naye nga bwe nkutunira ndabanga akogga kiki kyobulamu mbiri ndaba zimyuse ndaba olinga akogga toyina wakuluma omanyi nakubuuzanga ne luli n'osirika ebizibu ne bijja toyina wawulira wakuluma wonna tulinawo akasente ke tulinawo akatonotono before genda kawa banakutraininga mbiri singa obanga olina kyolaakingamu kyeweeteyagamu kyonna kyoga nti bannanga at least kansoka enfunayo kino before that nze toyina kutya olina okuŋŋamba buli kimwe kuba nze ndaba oluusi manyi okuteeka kamera ne bagamba bambi alabika bulungi tuufu okusinzira wali oli kati oli yaddeko naye ate obadde oshayininze ebyaddala ng'onaatera okuzaala aye ne weekubamuuko kati ate ndabanga akogga olina okulukya ndaba okogga ndaba eri by the way results z'omusaayi naye temwazindaga bakuggyako omusaayi eri nga buli kimu kirikirya kuba ndaba enviiri zisiibuse ndaba feesi ekogga muno okogga amagumba emikono gyonna ndaba okoze okuva paka wansi wagwani tewali wakuluma wonna wuzi zaawona naye amabeere go gali gatya tegakyavaamu ale manyi tukamulemu okompuliyega testinga gatya kale bantu baffe nyinza obutasikawo waneno nyongera bajjukiza ntukola airport pickups oba otambula okoma wano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu 0706 enamba eyo gyetukozesa ku WhatsApp, Botimu, Imo wonna weeri waliwo enamba gye tukozesa ya MTN eri 0782952555 era nayo ku WhatsApp kweri butereevu zezolabe ziyita wansi awo nyongera okujjukiza ababetis touch and beauty studio abasangibwe Buloba ku luguudo oluyitamu oludde ensangi ebeti gye yatandikira nati kati yayingira mu kibuga Kampala enamba zolabaawo eza makeup ez'ebifaananyi bya saloon beto jabbo omukwasaganya bulungi abeerenga ate akuyambako mu nsonga bwezityo omuntu yenna ng'olina obuzibu ku nsonga ezikwatagana n'ebintu by'omu kisenge mukyala asiriza entamu mukyala yatagenda bannabikanda ate akyalira nsiko amaanyi g'ekisajja omwami munyomo yenyuma kusezi ng'agala okwongerako bw'okozesa ennamba zange eriyo ndi ambasada w'omuntu omu ate nga naye kati ebintu mbitegeera ddala bulungi nnyo sobola obba nga tukutuusako eddagala lyonna w'obeera oli okwetooloola eggwanga erya Uganda abali kumpi n'ebitundu bya Kampala bodaboda yaffe weeri ndi kutuusaako awo n'otya n'okutya ggwe okitegeera gwali ewala baasi Mbarala Wawa Mbale Jinja emmotoka erikutuusaako bulungi beera ngeta nawe ali ebweru w'eggwanga you can order n'onfuna omuntu gwe ndikuweera wano n'alikwata n'alikuweereza bulamu ne butambula. Professor Kaide yali ku kamera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 mu 7
794 729 oba 078 29 52 52 155.